eggulo we twakomye nga sister oba Shamira Guy amusibye amagulu side ne side amubambye akutta akambe amusaze mu private parts amusaze kyesijja kwerabira Guy yagambye n'amusala bwe kacca kati awo nabadde mbagambira nti story yavudde eri gye tubadde tumanyidde mu kuseka ne tutuuka ku mbeera endala ebintu bino bye bizenga bibeerawo abantu ne babinyumya ne bibanga ebitakkirizika naye nga bwe bulamu bwe tutambuliramu munnange mba ndi awo yesterday ng'omwana amuwala oba mukyala ajja mu inbox nga ngamba Sozimo I can't believe what I'm listening to what my ears landed on and was like lumpe mada ngamba can you imagine oyo guy ali mu sharing a love story he is my guy. I was like really nga tekikkirizika ne mugamba mbuulira n'agamba byayogera byonna ali mu kulimba Guy oyo alina Saudi Arabia ne mugamba otyo kakati nze ngeyabadde ayogedde ne esi ebbanga eggwanvu ne ngamba okay ne mubuuza bibuuzo byange mu bibuuzo ebyo nga njagala connectinga information gyampa ne information gyemanyi about us. Honestly speaking nga tebikwatagana ningezaako mugamba nti nkubulira ekikwano Guy gwoyogerako ne S bantu babiri banjawulo. So I was like, give me a link of the story you're even talking about. Nampa link ne ncheckinga nga ayogera ku S ne mugamba sister Guy wo si yono ngagamba malobozi gafaanagana ne mugamba nze nkola malobozi for the last 16 years ndi mu audio production ne mugamba chikusebo sisi akantu kolinga kosinzirako you would even ignore the voice kubanga abantu basobola ofaanaganyaamu ko malobozi naye story bwo bwogiwulira bwaginyumya owulira ngo bwobe bulamu bwa Guy bwo information gyawa Guy kakati finally nga sister ata abake ngeri gyagamba nti nekobanye ne Guy we okumuwudiisa like nga tuli mumufuulinga ne ngamba sister what are you talking about actually I remember ne mugamba nti zimu ku nsobi z'abawala you think you confirm you act ne nokkiririza mu instincts zo nembagamba mbabulire osobola okubeera nga ekintu okime waliwo sabuni oba sabuni kikaki waliwo ne CDs ne condoms baziteekako 99% like safe lwaki tebateekako 100 so that 1% can challenge you, can surprise you ng'ebyonoonye so you don't just confirm 100% and you attack someone nga tolina beera konksure kubanga kyengamba okubeera konksure is proving beyond any reasonable doubt. Mukasera mpa wekaaga actually ne mugamba mpa enamba ya Guy wo gye mwogera naye ku WhatsApp n'agimpeeza nangamba era mwekubanye kati nakugamba nti onsabe enamba nampa enamba ne mugamba sister enamba yo bwe ngenze ku WhatsApp omuntu ono sinaba kwogera naye ne mwana screenshot sinaba kwogera naye ne mugamba for your information ogambye Guy wo ali Saudi Arabia bw'oba badde owuliriza story eno ebbanga lweyatandika nakugamba nti Guy atuwa story mu Uganda naye awangaalira mu ggwanga erya Zambia mu kibuga Lusaka. Guy gwenjogerako amaze ebbanga eriwera mu Zambia. Guy wo gwogamba ne Saudi Arabia gyogamba yakalinnye ennyonyi agenda mu mwaka. Guy gwenjogerako anaatera n'okukoma wiga banenge nga te finally Guy we ng'ajja mu inbox nga ngamba omwana omuwala antadde ku pressure nensalawo nkunoonye mu inbox nsabo nnyambe ansibyeko akanyaga agamba nze Guy onaawa story so bingi bye twatuuseeko naye naturally abawala abamu oba abakyala abamu mwina ekibeera kino eky'obutakkiriza kuwangulwa otakkiriza defeat it was only simple Moses you know what I am sorry
have been accusing over something kyesikakasiza ne guy mutadde ku pressure over something kyesikakasiza nsaba kunsonyiwa nalowoozezza na papye na actinze nga siri sure neera nga kale tukireke girls oba olumu naffe abasajja waliwo lwe tuyinza okukola accusations ku muntu nga tuli ku instincts zaffe zokka nenjala bategeeza nti abalowooza nti emitwe gyabwe gibeeyimirira bangi bawunzika kibayiye oreactinga mu kureactinga okugenda okuvaamu omutawana kati omuntu ng'oyo weekanga ayogedde byatajja kuzzaayo weekanga akoze okusalawo kwajja okwejjusa nyongera okubeegayirira bamikwano waliwo yagamba nti ne bakugambanga nti baawo ali mu loogi n'ogenda n'omusanga ng'ali waggulu ku muwala mbu kakasa ebitundu 99 ku 100 naye 1% gyerekere mbu mu 1% mwoyinza okuzuulira nga bye tuzudde mu story ya gaayo emyaka ebiri ng'ali mu relationship n'omuwala gaayi nga takimanyi nti omuwala gwayagala mufumbo. Do you think guy ono okutuka okusala mukazi we mu bitundu ebyekyama, don't you think nti yali ayisobola okubyawula singa kizuula nti ono guy tamanyi nti ono gwabadde ayagala si mufumbo? Era wabaawo ekirala at least wabaawo akesala n'agamba bw'aba areactinga ku mulenzi n'asala percentage ate oba oli awo n'omukyalo okumubuulira nti munnange nze nkubuli omusajja yakwana omuwala ate mbalengera banyumiza ebiri mu maaso nekyengezaako okugyayo kyekino nti olumu tweweko akabanga nkugambye oli yagamba ne b'omusanga nga bali mu loogi bali ku buliri amuli waggulu nyiiga nesooka olekewo 1% jojja okuzuulira nti oba oli awo munno babadde bawambye muwambe ogenda okwetegereza ne mu nsonda oyinza okutuuka ng'otema butemi ogenda okutuuka mu nsonda bwoti nga babadde kugaana point ye 1%. Ogenda okutuuka sebo ng'oli abadde abantu babaseetinga oba oli awo oyinza kuba nga mbeera nga naawe bagikunyonyola osobola ogitegeera kati ye 1%. Nolwekyo actually ndowooza nze nina enkola yange nyinza okuba nga nina byenkuuliddeko oba nina byentegedde naye neŋŋamba kansooke mpuliriza kyayogera kati kyoyogera wabeera obuzibu oyinza n'okwekanga nga actually kyewakoze si a problem but how you've responded, how you've reacted, like response yo handling yo nebanga nze yebyonoonye negamba kyewakoze nsolo kisonyiwa naye okunneekalizaamu okunneekangabizaamu okunvuma okumpeebuula ate ng'ekintu kimwe wakikoze ekyo kyekinkyankalanyiza era awo wetutabukira si ku kiri njagala nnyo okuwa omukisa kakati bakikwano eyo tuveeyo tugenda mu love lab tumale tugende tutandikirewo ekitundu ekyokutaano wabulayo ebitundu bibiri story neggweko story eddako nababuuziza what do we do tweyongereyo ne story ya guy oba tufuneko ku mukyala nabadde ngamba nti oba weekend ebeere y'abakyala weekend ebeere y'abaguy weekdays zibeere z'abakyala love story ya brother eddako ogenda nomaliriza story n'ogamba kakati oba story eddako egenda kuba efaanana etya oba egenda kuba ekwata ku ki love story ya brother eddako mumanyi okubanga obadde olina ssente n'okwana omuwala ssente ne zitandika okwesala mu ngeri etakkirizika n'ofiirwa miliyoni 10 n'ofiirwa miliyoni 2 naye ng'omuwala okuva lwe mutandise bwekapa ne muba n'ebizibu okuva relationship lwetandise kumpi relationship kugwa bannange story eddako katusooke tugende tunoonye dokita tumale okufuna dokita tumuteeke mu love lab tujje n'ekitundu ekyokutaano. Hello. Yes, musawo nsanyiza okuwulizaako ssebo. Okuwulizaako ssebo. Osibye otya ssebo? Osibye otya ssebo? Wulira ekkanga gwenza okusizza. Wadde nkyatomula. Nonsaasire omanyi mutawaana nnyo kati bw'ofuna akadde akateeka oluba wansi. Ssebo. Oba weetaaga n'okateekawo ebyaddala. Kituufu. Nsaba onzikirize nkozeseeyo ku ddakiika zo 3 zokka nkuleka owummule boss. Yes, sir.
Yep. Mukama wangu onoyogerako na Moses. Yes, sir. Nina omuntu eyansabye okukubirako akasimu mu programu eno ey'omukwano naye Yes, sir. n'aŋŋamba olw'ekitiibwa kya musawo Yes, sir. n'okwegendereza kwe nneegenderezaamu mu ngeri gye njagala okuprotectinga identity ye bw'oba omukubidde Yes, sir. tokozesa n'erimu ku mannya ge. Yes, sir. Ekyo njagadde nkikugambirewo nti omuntu eyantumye gy'oli nyinza obutogera linnya lino gayi naye ono stranger ayogera nange. Yes, sir. So nzijidde mu buufu obwo Yes, sir. naye ng'amannya go gombiriri egganda n'ezzungu nga lina wano. Yes, sir. Yep. Omuntu ono yantumye gy'oli yantumye ensonga ziringa 3 zokka. Esooka yaŋŋambye bw'okubira musawo n'akwata mugambe nti mu ngeri eri special njagala okumwagaliza ekiro ekirungi. Yes, sir. Ensonga ey'okubiri n'aŋŋamba ŋŋambira musawo Yes, sir. nti ayinza okuba ng'akyerabiddemu eddakiika essekendi oba microsecond. Yes, sir. But I just want to remind him that I love him and truly love him. Yes, sir. Ensonga ey'okusatu n'aŋŋamba ŋŋambira musawo nti nze nga nze I am quoting now. Yes, sir. Nti nze nga nze I have made promises before him as a woman or a girl, but I want to promise him that I will stick to my words and I will walk the talk. So it is just a humble request to him nti ekinaamufuula omuntu ow'enjawulo compared ku byenzize ndaba ebyongera okumpa essuubi about him. Nsaba busabi ebigambo bye ebikyali mu theory ebimu it's just a matter of time okubiraba nga biba practical. Yes, sir. But I request him nti ekijja okumufuula omusajja ow'enjawulo kwe kubanga ekigambo kye kikwatagana n'ekikolwa. Ebimu bibeera instant nga nino birabirawo, ebimu nfubye biraba, ebimu byetaaga obudde. Kati ku ebyo ebyetaaga obudde byensaba anywerere ku kigambo kyembirabe kubanga bye bijja okumufuula omwami ow'enjawulo. Kituufu, sir. N'aŋŋamba nti bw'anankolera ekyo waliwo akayimba ka Rema akamu ku bupya Yes, sir. kagamba nti nina bingi by'otannalaba. Ebigambo byonna n'abigatta omwo nti bw'omukolera kiri by'otannalaba ku ye bye bingi, so full package. Eyo ye message musawo. Njeyanza nnyo message. Namiina. Naye ekyenjagala okubuuzaamu Buuza musawo. omukyalo oyo adda akuwulidde amannya ge kuba abasawo tuli bangi kati simanyi. Nyinza okuba ng'omukyala gwe mmanyi nga si yeye. nga si yeye. Kaakati musawo. Yes, sir. One, amannya go erinnya lyo erimu litandisa letter S. Yes, sir. Erinnya lyo eddala, I am talking about your names, not her names. Yes, sir. Erinnya lyo ezzungu litandisa na letter P. Kakati ekyo kiraga nti sikubye wrong number, nkubidde omuntu omutuufu. Awo ni mutuufu, sir. Kakati ku linnya eriri eyaŋŋambye nti much as I didn't want you to mention Musawo's name, I am very okay if it's him mentioning my name. Why? It is going to give me assurance nti olaba Musawo kati olwayogera ku love language ye agamba nti if at all Musawo can mention my name, at least one, because I even have another option if you're not comfortable mentioning her names. Nenga yagamba nti if I hear him mentioning my name, it will give me peace of mind, assurance nti ddala doctor. Waman ddala ndi ku mulamwa. I am quoting, this is her love language. Yes, sir. Mpulira bulungi. Essebo. Olina akaseko koosekaako. Siseseze wentyo kaakati. Essebo. Nga njogera amazima nga sikulimbye. Nga tonnimbye. Omukyala yagambye waba nga si ye kase. Nga si ye kase.
awo gamazima omwetonde awo nja kunsonyiwa busonyi awo yagambye omba sibimanyi okujjako oyo kase ndisazeeko busazi olisazeeko busazi kase bisebo wabanga yagambye ebyo ye kase then ali ku kituufu ye yeetegedde naye okusinziira ku records zange wano I am 101 sure nti omuntu gwenkubidde ye musawo gwenkubidde. The only difference is now the sender, because I am just a messenger. Now the names of the sender are totally different from the name you're talking about here. So kati ono simanyi bwe mba mugamba kati simanyi sigenda kulimba bwe mbadde manyi yoyo aba si yoyo amunanga ajja kunsonyiwa otuusa okwetondako gy'ali. yesebo okay ajja kunsonyiwa bwe mbadde manyi si yoyo bwe mbadde manyi yoyo okay yesebo kitegeereka era saagala nkuze mu bingi njagala just nkwagalize bwagaliza kiro kirungi musawo. So naye watyo kale sawa. Thank you so much for your time. Welcome sir. Bachikwano sagala ogambe sozi yangu otutwale ku love story mukulu nsaba obeere okakane saagala wano bugu muganda wa yasiyasi bino byonna tulina obiggusa eno si TV nti dokita mumuwulidde dokita bwe mukubidde mu bitiibwa eby'ekitalo annyonnyodde n'agamba omuwala gwayagala ye Kathy. Njagala okubategeeza nti Kathy si ye yantumye kyekituufu. Kathy si ye yantumye naye njala banyumiza ekiboozeboozi katono nnyo after love Guy agenda eri omuwala eyantumye agezaako okumubega ayagala kumanya ye yantumye kubanga yalaze wano nti omudde nga ali cool about it, like he's not even bothered or wanting to know who sent me or who. Kati ate ndoza bwe yamaze n'abigattagatta n'agenda mu inbox y'omuwala yennyini yantumye ne batandika okwogerezeganya naye nga mu ngeri y'okumunoonya ayagala amanye oba reactinga nga ye yantumye. Of course twali twogera n'omwana mwamanyi tomulabula, play it cool paka mbu omusiru omulimba omuwerekera paka ku mulyango. Ebyo bigambo bya mama wange Nalongo gwe nabiyigirako, mbu omuwerekera paka ku mulyango n'atuuka nga takyalina kyasobola kugamba. So nga tubeera Guy addamu ankubira angamba mbijala kumanya ni yakutumye mugamba no ekyate tekyabadde mu deal n'abivaako najja mu inbox sijala kusoma messages nakoma mu inbox nanga nsaba kunyamba ombulira omuntu yakutumye. I was like by principle omuntu yantumye yangambye I only confirm her names to you, that is if you mention those very names. So if you don't, like you mentioned Kathy, I am not compromising to tell you the person eyantumye. Nanga kale mpe namba olwa abantu abakema atengo bate balowoozezza kati okunga mambo mpe namba. Of course okuwe namba yekitegeza nti identity mazo girevealinga ne mungamba mane no kakati kyeneewuunyizza oluvanyuma ayogera ne sister asindika maama voice notes zonna nzina wano asindika maama we ayogere ne sister tanaba kulaga confirming oba confessinga nti namukubidde n'ayogera muntu mulala naye agezaako waliwo abantu abamanya nti bagudde miswiba ne basitula laavu gye batakulagangako era genderanga nnyo omuntu abadde akutulugunya omuntu abadde akuyisa obubi bw'ajjanga akumala oba akumetta laavu ebiseera ebisinga aba alina kyagezaako okubikkirira. Kakati brother yasitudde kye bayita omukwano agambye mama waawe akubidde omuwala munnange oli otya muwala wange bannange era ningamba ni Guy tayakomye ku maama n'akubira sister najja mu inbox y'omuwala n'amugamba bane doctor agambye leero abadde alina okubeera mu theatre alina okulongoosa omulwadde n'ebimusobedde bannange. Kakati lwaki ekyo njagadde okijjayo abaana ab'obuwala Guy olumu ayinza nga tanaba kutwala officially
ngali awo tannaba kusalawo nenza nabagamba nti gayi wasobola okuba n'abawala basatu naye ng'osobola okumanya nti wadde alina abawala basatu ndi priority. I'll give an example. Mukimanyi nti osobola okubeera kanjogere ku bali mu bawalabu osobola okubeera ng'okolera abawalabu naye nga bakimanyi bulungi nti bw'ovaawo si kyangu kufuna mukozi mulungi nga ggwe n'obalaba nga newankubadde si balungi naye nga balina engeri gye bakulaga nti toli expendable toli replaceable like tebasobola kumala gakuzaawo oyinza banga nawe toli mulungi nnyo oyinamu obunafu somewhere naye nga basobola okutoleratinga no sense woyo lwa nsonga balina kye bakufunamu. Osobola okubeera mu kitongole nga newankubadde si ggwe ali awo nti oli wakabinyonyo naye nga balina bye bakumanyi ebiri strong ng'ekitongole ekyo bikyetaaga. Njagala kukiddamu n'okukinyweza ne relationship bwe ziri. Gayi wasobola okuba ng'alina abawala bana ng'okimanyi naye nze nabagamba topapa kusooka kureactinga kusalawo kuleka relationship eyo. Ntera obuuza sooka weebuuze bwe kiba kitongole ekya relationship eyo gayi ono oli expendable oli replaceable oba ekyo bw'okizuula kikuwa engeri gy'osala kubanga waliwo olwobanga ogenda fightings n'omugamba omanyi ogenda kulondako between me and those girls gayi n'akulaga nti akulonda ate nga bali expendable naye ekyo nakyo kyetaaga kuyiga. Nolwekyo njala okikubuuza olwaleero osobola okusanga I was talking to a friend wali tunagwe tunyumyako awo nenzuula information nga gayi omukyala alina abaana basatu. Gayi we n'agenda ayagala akawala akalala bw'akaagala akawala ke yayagala kalina n'abaana baako babiri. Njagala babuulira with my experience because I know those people gayi oli tasobola kuwasa kutongoza kali akawala ke yali akubyemu tasobola naye omukazi ate yali tasobola kukozesa minzaani kupima. Osobola omanya nti gayi yakiitinze gayi kyamuyiseemu ate oli gayi sigobadde osuubira nti asobola n'okukikola naye omukyala n'anoba ate n'ebbanga ligenze ng'anobye. Kakati konsaani yange etera bbeera wano nga ngamba abakyala nti please Jimuwe please nga tonnaba kunoba nga tonnaba kukyawa gayi nkwegayirira bangi bakyaye bangi banobye bangi badivorcinze ne bazuula oluvanyuma nga kyayi tekikola. So sometimes we need to learn to fight for our people. The problem is sometimes we fight in the wrong time, the right place, with the wrong we fight in the wrong place, in the wrong time, with the wrong people, in the wrong way, and in wrong banangi. Osobola olwanira mukazi wo, osobola olwanira bba, osobola olwanira girlfriend wo, osobola olwanira boyfriend wo, naye otya. Kati bw'omala okutegeera status yo n'otegeera status y'oli awo wotandikira awo tuliyigawo eribeera topic yakyo naye njagadde okikutegeeza kiyige tokolanga decision oba oli awo bwayita emyezi ng'ejja kukulya ng'ate si waliwo tukola decision nga size tusaana waliwo lwonoba waliwo lwoblockinga gayi nga weetaagamu beera ku bampa oba ntegeerekese tuddeyo mu mbirigo zaffe we twakomye nga sisita bamaze okumubamba bamukechudde mu private parts. Katutandikirawo ekitundu ekyokutaano. Maama ye bannange n'omubiri gunjiyo olutiko wenzijukidde embeera eyo. Omusajja n'amala okusalako omwana omuwala ebitundu bye n'akwata akatundu akamu n'akasuula mu kaveera n'akasiba n'akateeka mu nsawo n'akwata akatundu akalala n'akassa wansi ku tayiroozi n'akasala mu wakati n'akwata akapiisa akamu n'angamba kwata n'akankwasa n'asigaza akapiisa akamu mu ngalo nga akapiisa akalala akatadde mu nsawo mu kaveera akasibye mu kaveera n'angamba kateeke mu kamwa kalye.
munansonyiwa naye bannange embeera yansukkako. Yakwata omusajja akantu naŋŋamba kalye nga nkyaseka bw'oba toyagala kufa. Maama nga Shamira afa avaamu omusaayi, ogwo omusaayi akulukuta omusaayi. Bannange nenkakwata nenkateeka mu kamwa naŋŋamba gaaya akantu okamire, gaaya okamire bw'oba toyagala kufa. Nenkagaaya naye okugaaya omuntu ng'omanye ekintu ky'oli nakagaaya naŋŋamba mira nemmira. Musajja naŋŋamba n'akwata akatundu akaali kasigaddewo n'akakuba mu kamwa n'akagaaya n'akamira. Kyava akwata akaso ne yeefumita ku mukono gwa ddyo ne yeefumita ne wavaawo omusaayi. N'ampa omukono gwo ne muwa omukono n'anfumita akaso ne wavaawo omusaayi. N'akwata Shamira n'amugya mu kanda we yakamuvuubise mu kamwa n'amunuunisa omusaayi gwe n'agaa nuuna omusaayi guno. Maama n'anuuna n'alyoka ŋŋamba munuunisa omusaayi ogwo oguva mu mukono gwo. Ne munuunisa omusaayi. Bwe yamala kyava amukwata n'amusumulula ku miguwa. Maama n'atuula. Kyava akwata omusajja n'atema omulanga n'amugamba, Shamira, nakwagala oli mwana muto naye kiki kino kyonkoze? Obadde onkubira amasimu n'ombulira abasajja abakukwana nompa ennamba zaabwe n'oŋŋamba mbakutaaseeko. Ono omuvubuka wamwagalako ki? Nakwagala oli mwana muto, nkoze byonna bye nteekwa okukola okukukuuma nga mukazi wange nga saagala ojjule. Omuvubuka ono wamwagaddeko ki ekyakulema okwagala ku balala b'obadde ng'ompeereza ennamba zaabwe ez'amasimu ne mbakubira obbakukunyuulako? N'agamba naye kale kankireke kibeere bwe kityo. Omusajja kyeyava ŋŋamba nti gwe muvubuka gwe, ky'olina okumanya olwaleero tufuuse emibiri esatu mu mubiri gumu, naye kakutandanga n'ogeza. Ekigambo omusajja teyakimalaayo, yakomaawo. N'agamba, Shamira, yimuka oyambale tugende mu ddwaliro. N'aŋŋamba, gwe yambala engoye zo. N'afuluma n'atambula n'agenda. Emmotoka yali yagireese eri waggulu ku siteegi. N'aleeta emmotoka n'agipaakinga wabweru. Akomawo n'abuuza omaze okwambala. Shamira bambi agezaako okusitukawo nga omusajja agenza okunona emmotoka nga takyasobola, ali mu musaayi maama. Ne mmukwatako olw'okutya nga kati olwo nga nagubye nga bwe mbanyumiriza emboozi gyevudde awo nga nagubye. Ne mmukwatako naŋŋamba ggula kawodroopu. Kati mu kugula kawodroopu mwe nalabira engoye z'omusajja. Ebbanga lyonna lye nali njagalanye ne Shamira nga sirabanga ku lugoye lwa musajja mu nnyumba, kumbe ziri munda mu kawodroopu mwe zibeera. Ke nali siggula olw'okuba nti nali siina kye nsobola kunoonyaamu mwesitereka kyange. Engoye z'omusajja nga lwe nziraba naŋŋamba ajjamu kiri ekiteeteeyi, ne nzijjamu alimu ekiteeteeyi kino kishali ekya black, ne nkimwambaza nga tasobola kutambula.
omusajja najja ne tumusitula nga bw'oyinza okulaba ne tuyise emikono bwe tuti wansi ne tumusitula nga bw'olaba ensawo y'amanda ne tugenda ne tumuyingiza mu mmotoka. Omusajja n'akomawo n'asiba ennyumba n'asimbula emmotoka ne tugenda e Lubaga mu ddwaliro. Yasooka tuleka mu mmotoka n'ayingira mu ddwaliro n'asooka abeerayo eddakiika nga 2. Oluvanyuma ne bajja n'akagaali buno obutanda bw'omu ddwaliro obuliko obupiira ne bamusaako ne bamuyingiza mu ddwaliro ne bamujjanjaba. Twavaayo ng'obudde bukya, ssaawa zaali ziweze ndowooza nga 11 ne tujja nangamba nsooka kutwala wammwe nina okulaba woova, nga sirina bwe nsobola kugamba omusajja mbu tojja kulaba waka. Twatambula n'avuga emmotoka natugenda awaka. Twasanga bajjajja budde bwali bukedde, twatuuka waka nga ziweze essaawa ng'emu kitundu. Twasanga jjajja agenze dda mu nnimiro ne bamama bange bano baali bagenze dda ku ssomero. Ne nvaamu mu mmotoka n'aŋŋamba genda. Kati mba ntuuka awaka, waliwo twali tuteeka ekisumuluzo, nga bwe tuba tetuliwo waliwo jjajja waateeka ekisumuluzo ffenna we tukisanga. Yenna aba asoose okudda in case nga ffenna tuba tetuliiwo. Ne ngenda ne nkijjayo, kati mba nzigulawo ennyumba, omusajja kyava mpita. Ddamu n'ampita, baali bakyapaakinzewo mu mmotoka. Omusajja n'addamu n'ampita, n'aŋŋamba muvubuka ggwe amannya go ggwani? Kati olwo nga lwambuuza amannya gange. Ne mubuulira amannya gange. N'aŋŋamba ebigambo bye nakugambye ekiro wabikutte? Ko nze nabikutte ssebo. N'aŋŋamba tuli omubiri gumu mu mibiri 3, naye ke kakutandanga ogezanga. Omusajja yagaana okumalayo ekigambo ekyo. Bannange ndowooza ankosozimo kansooke nkome wano mpulira sikyasobola nakwogera. Nja kuddamu mpeereze sitole eyo ngimaleyo enkya. Mukama akukuuma enkya nja kugimalayo, nja kufuna obudde akawungeezi nga kati nyongere okukumalirayo sitole eyo. Nja kgenda paka obulamu bwendimu olwaleero essaawa eno lwetuuse wendi. Abantu abalala nga bwe bafunira wano ekyokuyiga, nange bajja kunfunirako ekyokuyiga. Yampita n'ambuuza amannya gange naye nga mubuulira. Neddamu nankomekereza ng'era bwe nagambye mu sitoola eri. Kyasembayo ne basimbula ne bagenda. Ne nnyingira mu nnyumba ne neebaka. Kwebaka kinno era kubeera bubeezi ku buliri n'obirowooza ng'otulo sisobola kutufuna. Kati munnange bajjajja nga bakomawo ku mutuntu awo bavudde mu nnimiro. Mba ndi omu nga jjajjako nkona, mwami gw'oli mu nju? Nti ko nze ndimu. Kiki togenze ku ssomero? Ko nze sigenze seewulira bulungi. Kiki oli mulwadde? Ko nze siwulira nti oba ndi mulwadde musujja, naye mpulira nga seewulira bulungi, mubiri tegweyagala. Mukazi wattu ng'akkireyo mu nsuku nga bumanyi abakadde biri ebyedda, ng'anogaanogayo ebidagaladagala ebyo eby'omuddoddo nga bambi akunya, ng'ateeka mu bbaafu bambi, ng'ateekayo mu kinaabiro. Ng'ampita mwami nti njijjajja genda onaabe, nkuyengedde ku bidagaladagala, genda weeyiweko mu kinaabiro. Konze nti kale. Ng'anfulumayo ng'atandikayo kutegekaawo mmere byakufumba, nga nze ngenda mu kinaabiro nga neeyiwako. Bidagaladagala byakoze eki? Byanyengedde. Nga nkomawo nga nnyingira mu gundi, nga nnyingira mu kisenge kyange. Nziramu nga mbeera omwo nga nebeka nga mbirowooza. Nga buziba enkeera nga neeteekateeka yenno olowooza neebaka ekiro kyonna kyonna ekyo olwo olunaku seebakeera. Ng'otulo oyinza otufuna buli lw'obanga asumugiramu bw'oti nga ngugumuka. Buli lwe mbanga asumagiramu bwe nti ng'otulo otuntwala nga ngugumuka. Ekyekango kyali kyamaanyi nnyo, ekikangabwa. Kati munnange enkeera nga bukya nga nyambala nga ngenda ku ssomero. Nga mbeerayo era ku ssomero eyo nga
balaba ndowooza nga nebowabowa nga siri mu mbeera eya bulijjo nti nga siri musanyufu nga bwe nabeera nga bulijjo nti ndi musanyufu. Kati madamu Suzan oyo nga mpita nambuza nti kiki leero nga toli musanyufu ate neggulu tewasomye tewalabiseeko kiki? Nga mugamba nti siri mulamu bulungi, mpuliramu omusujjasujja era eggulo saasobodde kujja. Nga biyita kati wayitawo ennaku 3 omusajja saakubako ssimu kumubuuza nti oba Shamira oli otya oba oli kuki, nga bakuba essimu. Omusajja yakozesa ssimu ya Shamira yennyini bandi awo ng'akuba kawungeezi essanga 12 saawa ng'emu buwungeredde ddala kuba nali nkomyewo ku ssomero. Omusajja akuba essimu nga ngikwata, ndowooza Shamira yakuba, omusajja ye yagikuba ng'agikwata nga muvubuka. Konze wangi ssebo, oli bulungi? Konze ndi bulungi ssebo. Naŋŋamba nti mbali nkukubidde kutegeeza enkya nzirayo ku mirimu gyange nti naye olina okujja okujjanjaba mukazi waffe kubanga talina kyasobola kwekolera. Aba alina okugenda mu ddwaliro ku makya ate n'olweggulo aba alina okuddayo, n'olwekyo olina okubeerawo n'omulabirira. Konze ssebo koye kale simu naagijjako. Obudde netuli ekyeggulo neneebaka. Kati nkera yalo ku makya neneebuuza kati nkole ntya, ngendeyo ku makya okwo nga sinnagenda ku ssomero nsooke mpitireyo, naye ate nga mpulira n'okutyayo ntyayo. Neŋŋamba kangende ku ssomero, nengenda ku ssomero. Natuuka ku ssomero nensoma break time awo nembeerawo nga mbirowoozalowoozaamu, nemala nensiba omutima neŋŋamba naye okusinziira ku kyabaddewo omusajja aŋŋambye agenda ku mulimu. Naŋŋamba jangu omujjanjabi, singa yabadde wakuntuusaako bulabe era yali buntuusizzaako. Ekiro kimu yalemye okunzita ekiro kiri nga bwe nawage nti nali nagubye. Neŋŋamba kaŋŋendeyo. Bwe twavaamu nenkwata essimu nemukubira nemubuuza Shamira nti oli bulungi? Ndi bulungi. Nemubuuza omusajja yagenze? Naŋŋamba nti akedde ku makya nantwala mu ddwaliro, namala nankomyawo awaka n'agenda. Naŋŋamba nkukubira essimu nkugambe okole ki, ojja obere ng'onnyambayambako. Naŋŋamba naye obwedda nkuba nga tokola ki, ng'essimu teriiko. Konza nti munaye mbadde nkyali ku ssomero. Nti kale jangu. Nga nninnya emmotoka nga ŋŋendayo. Namusanga bambi mwali mu nnyumba mu bulumi bwe. Namutunulako bambi mukazi wange nakaaba. Kamuyita mukazi wange. Namutunulako bambi nenkaaba, ate naye we yantunulako n'atulika n'akaaba. Ekikangabwa kye naye ng'ekikangabwa kye tulina. Ne twebumbabumba netumala netutandikawo okubyogerako. Mugamba nemubuuza naye Shamira lwaki tewambuulira ekituufu nti oli mufumbo? Nenkimanya nga nali nkwagala ge mazima. Singa nakugamba nti ndi mufumbo nina omusajja wali badde tosobola kukkiriza kunjagala kubanga wali oli mwana muto. Oli toyinza kukkiriza kunjagala ate nga bba wange naye tabeerawo ate nga nze nkwagala. Naye nsonyiwa byonna ebyabaddewo. Nembivaako awo nengezaako okuba nga abyemma. Nemubuuza kakati, nemubuuza naye nga nze omusajja nga mukulu, lwaki wafumbirwa omusajja omukulu? Bino era bituusewo lwa kufumbirwa musajja mukulu. Naŋŋamba nti omusajja oyo nti yanfunyisa olubuto nga nina emyaka 14. Nti kakati ne baagala okumusiba awo nga ndi wa mama Nateete gye twasisinkana eyo gye yansanga nanfunyisa olubuto. Yanimbali nga bw'omanyi naawe, yanimbalimba n'obusente nanfunyisa olubuto nenfuna olubuto. Bwe namugamba nti nfunye olubuto, naŋŋamba tekirina buzibu nze nja kukulabirira. Nemugamba bayinza okukusiba kubanga nkyali mwana muto ate nali nsoma. Naŋŋamba ekyo sikifuddeeko, nze nkwagala.
bw'atyo ne bamuyita bamaama ne baŋŋamba munoonyi bwe bandaba nti ndi lubuto ne baŋŋamba muyite bba wange yanfunyisiza olubuto. Ne ŋŋenda ne mmugamba bambi teyali mubi najja naye bagenda okulaba nga musajja mukulu ne bamugamba ekitegeeza omwana waffe wamukola ki wamudifayiringa. Omusango tugenda guteeka mu kkooti era nina okwebuuzaako ku maama w'omwana ono kubanga nze sinze muzaala mwana nnyina yandekera mulekere asobole okusoma wano kati ate ggwe raba omufunyisizza olubuto. Musajja n'agamba nti kyonna ekyetaagisa nja kukikola kubanga ne bwe munaagamba nti munsiba ate omwana tajja kuvaawo. N'olwekyo nze ndaba ekisinga okuba ekikulu kumuulabirira nja musomesa bw'anaamala okuzaala. Ne bakkaanya omusajja baamuggyako $8,000,000. Baamuggyako $8,000,000 maama ne tulinnya emmotoka baasi ne tugenda e Rwanda. Ne tusisinkana maama ono n'amunnyonnyola biki byonna ebiriwo. Maama naye teyabitwala nnyo wala waggulu. Bwe twakomawo omusajja yajja n'ayogerezeganya n'ono maama gwe nali mbeera naye namugamba dde nsaba omumpe nsobole okubeera naye kumpi nsobole omulabirira obulungi nga ndi naye kumpi mukazi wange. Maama teyaŋŋaanira kwe kujja ne ntandika okubeera n'ani n'omwami ono n'aleeta mwannyina mulamu wange ne ntandika okubeera naye. Nanzijanjaba ne mmala okuzaala nti olwagira oyo mulamu wange n'afuna omusajja yali abeera London n'amukwana ne bapanga kati nabo ne bagenda kati nze kwe kusigala wano ki obwomu. Kati oli maama wange omwana bwe yakulakulamu ng'atuuse okusoma maama wange ng'alina abaana abali mu myaka gye gimu n'ono kwe kugamba nti lwaki tomuleeta n'abeeranga ng'ava wano naki n'abaana ne bano banne ne babeera nga bagendera ne basomera wali wonna wano we basomera nassale awali abange. Kwe kumusitula ne mutwala e Nateete wano ne nsigalawo bw'omu mbeerawo kwe kubeera nti ebbanga lyonna obadde ondaba nga ndi bw'omu naye nsonyiwa okukulimba omwana era ali mu bifaananyi mwana wange. Nze kale n'abeera nti anzigiddeyo amazima awo mu bufunze naye nkitegeera ne mubuuza kakati kiki ekigenda okuddirira. Nangamba simanyi ne mubuuza kakati bbaawo yakugambye atya. Nangamba twayogedde bwe twakomawo nti emisana olwo ne twebaka n'afumba ne tulya nanyumizanga bwe bayita mu lunaku kwolwo. Ekiro ne babituula ensonga ne bazituulamu ne bazoogeramu. Omusajja n'amugamba nti naye nsaba onsonyiwe nayitirizza obusungu naye nabadde sirina kyakukola kirala kyonna. Naye namaze ne nerowooza ne ndaba nga nkunenya kitono kubanga ensobi yali yange. Emyaka gye walimu gye nakusangiramu nali siyinza nakola nsobi nali siyinza kukwesiga. Si gwe gwe nandibadde mpasa oba okutwala okusinziira ku myaka gyo n'egyange. Nalowoozezza ng'omuntu omukulu ne nkimanya nti era omwana omuwala ow'emyaka egyo kyangu era okutengulwa abalenzi ab'emyaka egigye. Naye emabega yonna engeri gy'obadde nga ng'ondaga abasajja nga tobaagala nategedde nti wagwa mu mukwano n'ono omulenzi. Ne ŋŋamba kankikole ki kankirekere awo kankireke kusinga lwe naakulegamba nti nkuleke otandike okugenda nga n'ono n'oli okugamba oyonooneke waakiri mmanye nti nno olina oyo. Kati n'amubuuza nti kakati lwaki wansaze n'ontuusa ku kino. N'amugamba ekyo kyama kyange sijja kikubuulira sirikikubuulira paka. N'amubuuza kati akanyama ke wansalako akalala ke wateeka mu kaveera wakataddewa. N'amugamba kati ebyo ebisigadde byonna tewali na kimu kikola ki kyoba oddamu kulowoozaako kikukwatako. Ebisigadde byonna bireke nga byama byange. Nze kinjagadde kimu wabeerewo emirembe obeere wano nga wooli nange nga sina kyensobola kuddayo okweraliikirira. Kati ntegedde nti olina omuntu gw'oyagala ate nga sina busobozi bugamba nti ngenda kubeera wano na mukazi wange buli lunaku
nina okukola kati tuto tulina omwana nina omukolerera embeera yankalubiriza nnyo mu myaka egy'obuvubuka nakatandika okufunafuna ku busente nga naye bwolaba n'olwekyo ekyo nasazeewo nkirekawo bwento naye ebisigadde tobaako kirala kyombuuza kireke nze omuvubuka gwe mugambe nze siminaako buzibu oba waali just gwe kyolina okukola bw'omanyanga nti nzija olina omukubiranga essimu n'omugamba nti nja kujja kale konze kale nembivaako awo nenfuluma nemuyolezayolezako awo ebintu nemufumbirako awo enva neba okufumbafumba nambuuza ogenda kusula konza badde njagala nkole ki nzire bisobola kusula koye lwaki wali badde osula kubanga omusajja yagenze ate sisobola oluusi kutambula bulungi wali badde osula nobeera nga onyambako nonkwatako oba ku mukono naye bwe mbeera nga ngenda okufuka omusulo gumbalagala nnyo nnyo nyumizibwa nnyo mpisibwa bubi nnyo nemugamba okusula kijja kuba kizibu naye nti kwakiri nakeerawo kuki kumakya bambi natayagala kunfoosinga kubanga nali nkimanyi nti nali sisobola kusulawo ku kikangibwa ekyali kindimu nagamba kale tewali buzibu genda nti naye kumakya akola kiyitirawo nti kale kuolwo bambi yakwata emitwalo 5 n'agimpa nemugamba nti ati kakati ompadde sente zebakolekedde okujjanjaba koje nti nali badde nteekwa kuwa sente zenkuwa mitwalo 10 zenneeyamukuwanga buli wiiki ez'okukozesa naye twala ezo 5 tofaayo ebyo tofaayo sisobola kubula sente zinzijanjaba era nsobola omukubira nampeereza sente bwe mugamba nti zino ziweddewo aba asobola okumpeereza sente konze kale nga nkwata sente nga esula bulungi munange koye kale anfuluma nga abamikazi wattu nga ajagirira ku kisenge ng'asibawo nga ngenda nkomawo eka nga neebaka nkeera ku makya nakeera nnyo ssaawa 12 nali ntuuseeyo Lugala nemubuuzaako oli bulungi ndi bulungi ki nemukwatako awo nemuyingiza mu kinaabiro yangambe eggulo saanaabye naye nti nyambaako okole ki onaazeeko awo nze nti kale nga nteekako amazzi mangu nnyo mu kipako nga nfumba nga ngaleeta wano mu kinaabiro nga nyenyeka katawulo nga munaazaako awo bwe nti mpolampola munaazaako awo enva nali namufumbiddeko ggulu limu nenfuluma nenkola ki nemugaa kati kanziruke ku ssomero nja kuyitawo olweggulo nti kale ngamba naye totya omusajja takulinaako buzibu twayogerezeganyizza naŋŋamba nti singa yabadde wakutuusaako bulabe yandibadde abukutuusaako wali wennyini naye yeerowoozezza totya jangu obeera nga totya kujja konze kale sijja kutya netubeerawo mu bufunze Shamira netumujjanjaba naawona kati netubeera nga mu mboziboozi kati ekiseera kyatuuka nemubuuza nti naye kakati kino kiki ekigenda maaso kiki kyetulimu kubanga kati nze bwe mba wendi nga nebbawo waali kati ku ffenna wafumbirwani nze mbeera nga kati kanze akyala omwana omuto alina ebirowoozo byange nange ebyendowoozi eby'omu maaso mba simanyi ngeri gye ngenda kikola kuba sisobola kati kuwasa already oli mufumbo nakitegeera olina omusajjawo tosobola mulekawo ate n'omusajjawo tasobola kuleka kuba singa yali wakuleka yandibadde akugobye ku lunaku lwe yatukwata yandibadde akugobye kati awo nenkitegeera oba nkunoonya gye nkunoonyeza oba netubeera ffena oba kitwali badde tusobola okumanya pulaani eddako naye kakati oli mumakaage naŋŋamba nti bwe kuba kuvaawo nze tusobola okukola ki nze nkwagala saagala ondeke tusobola okupanga kati naawe oli musajja mukulu okuze tugende tubeere erwananga pulaani yaffe bwe yali nemugamba sisobola kukola ki genda kubeera Rwanda kati jjukira ndimu ekintu kiri omusajja oli kiyankomekereza emirundi n'emirundi ogezanga nga simanyi kiki yali ategeeza ate nga sekibuuze Shamira ne Shamira naye tamanyi omusajja yali ategeeza ki kati munange nga tubeerawo tukigezaako kikubaganyako ebirowoozo nga tesiraba bwe nkiwunzika kakati third term tunaatera okutula senior 6 nga ngamba mu mutima gwange naye kati omuwala ono ngenda kikola ntya konze omuwala ono kyengenda okukola
ngenda mwekuunyuulako bukunyizi kati olwo yawona dda tuli bulungi naye nga vanira siina appetite yemutundula era nga tetuddangamu kutundula vanira tubeerawo ne ngendayo ne tunyumya ajja waka ne tubeerayo bwe tutyo. Kaakati konze ono omuwala kati kyenyina okukola nze nyina okuyiiya nze kanzeke engeri gyemukola ki gyemwekutulako. Olwo obwongo bwange buddayo okulowooza nno ku kyokumutabukira nga bwe namutabukira luli era nakikola. Olunaku lumu ajja awaka ssaawa zaali za kawungeezi nze ngenda okuva ku ssomero namusangawo nga yazze edda waali awo nejjajja banyumya bakola batya kyokka abawaka bonna bonnako ab'ejjajja tewali n'omu alina kyamanyi kikigenda kikiriwo bo bamanyi kimu nti ono muganzi wange kubanga ekyo nga tolina gw'oyinza kinyumiza nti oba waliwo ekyabaddewo bwekiti bwekiti. Kati munnange nga bamala okunyumyawo nejjajja ssaawa ziweraawo nga 2 nga Shamira asiibula konze nno kati wano wennyina okukola kyono omuwala omutabukira omwekutulako muwerekera nga tufuluma nga tutambula tutandika okutuuka mu kkubo nga ntandika okwekyanga omugamba Shamira omanyi nti nze ndi mwana muto kyenjagala okusaba kiri ekintu kimu gwe oli mukazi mukulu olina omusajja wo oli mu bufumbo bwo omusajja akulabirira bulungi omusajja akwagala nsaba ekintu kimu twawukane ntandika obulamu naawe osobole okusigala mu bulamu bwo n'omusajja wo kubanga kati toyinza kugamba nti ogenda kubeera mu bufumbo bwa mirundi 2 ng'oli mukazi omwe oli n'abasajja 2. Nze ndi mwana muto nange nyina okutandika future yange n'olwekyo saagala obulamu buno mpulira sigenda kugenda mu maaso nakyo nze sigenda kugenda mu maaso nakyo. Shamira nga ŋŋaana edda ekyo ssebo toddamu kirowoozaako obulumi bwe nayitamu tobumanyi ku lulwo namugaa gwe wabireeta singa wambulira nti oli mukazi mufumbo bino byandibaddewo tebyandibaddewo wansuuza mu nnyumba y'omusajja nenfuna entandikwa wentandikira bwe yayogera ekyo nenanda nentandika okwogera fukulufukulu nenjogera kasasiro nemuga nze kankubulire ekituufu nze n'okwagala sikwagala era nakugambako n'olulala nekugaa nze sikola ki sikwagala nze ndabikira na bubi nze sikiini ye ndabikira ng'embizzi enkalakate sikwagala nze sikwagala nenandala ndaawo nekyangaawo nemugaa nze olina malaaya oyinza otya okugwe wakwana omwana w'abandi omuto n'ontwala mu bintu bye ebyekisirusiru laba omusajja agenda kundiisa bintu oba muli na basezi gwe bbawo omusezi naye ntabuka nenfukumula ebigambo byali biyitirivu nnyo nasirika tutambula njiwa nfukumula ebigambo nenganga gwe batadde kasiddi mu kamwa kati bambi yagenda okulira nga mpiseewo nnyo mpitiridde mugamba muli bamalaaya bannalwanda mmwe muli bamalaaya nnyo ntabuse nayogera kasasiro mungi munansonyiwa bambi abannalwanda abali wano sigamba nti nno bwe muli naye just nzijjayo ebigambo bye nayogera nze okusobola okwetaasa ku muntu ngende mu maaso ne future yange. Kati bambi yagenda okulira nga mpitiridde nnyo asirise yagenda okulaba mpiseewo nnyo kyava nkwata omukono n'atunula mu feesi n'aŋŋamba nengamira nensirika nemwesikambulako nentambula nenzira emabega mukazi wattu naye n'atambula n'agenda nenkomawo eka nenneebaka nebukya nze nengenda kati ekiro mba nneebase ssaawa nga 4 ekiro mba nneebase zali sigenze kubanga ewaka yasimbulawo ssaawa nga 2 tugendawo muyiira mufukumulira kati essaawa mu bufunze message ndozi yagisindika essaawa zali ziweze nga 5-6 awo ndi mu bitabo tabyo byange awo message kwi kwata essimu yange genda okukebera message nga ye yasindise nga ndowooza oba asindise ekigambo kiŋŋamba nti mbutuufu nkwesonyiwa omwana yasindika ka message nga ŋŋamba sisobola kwesonyiwa era sikunyiigidde ku byonna by'oyogedde. Kati ate unawulira muli nga ate nange nenfiringa guilty neŋŋamba oba ati njogedde bubi nnyo olwo nentandika okujjukira mu bigambo bye njogedde bambi ku bye yali atukoledde byali bingi kubanga waka twali mu mbeera njawulo nga bwe nabagambye
bye yatukoledde byali bingi ate n'obulamu buli obulumi bwe yayitamu bwali bwa kika kya waggulu bambi nalowooze awo nange nalowooza ebintu bingi nenga nti ate bambi ndabika mpiseewo nnyo ne mpulira nga muli nkoze eki neenenya ate mu mutima eyali amutabukidde muveeko banayo omukwano mubi sajiddamu message enkeera ku makya nakeera bukeezi ku ssomero saagenda kyokka teebereza ndi mu kuziringita nange nda kutuula senior 6 ebintu bino ebimu byetaaga okuyigala kuba nti oluusi tubeera ne stories zino zibeera zitambulidde oluusi ne tuyitira mu bigambo ebitali oba mu mbeera etali ntuufu baana batanaweza mu myaka 18 biwulira nebyandibadde birungi nnyo okuwulirwa abaana abakyali mu masomero ne batagwa mu mukwano nga bali mu masomero. Munnange enkeera saagenda ku ssomero nalinnya bulinnya nempita ne ŋŋenda ewa Shamira namutuukako ne mpulira nga neenenya mu mutima bambi ne mpulira nga neenenya nnyo ne mugamba Shamira butuufu kale ensonyiwa nakoze eki nayogedde ebigambo bingi nenkutabukira nayogedde bubi nnyo si bye bigambo ebyalivudde mu kamwa kange byotukoledde bingi namwenenyeza ne mugamba naye nti nsaba obinsonyiwe bye nayogedde byabadde bibi nga nze bwe nakusonyiwa ku bulimba bwe wannimba obwabadde buyinza okunviirako okufa nga bwe nakikusonyiwa kati nange nsaba okole ki onsonyiwa ebigambo bye nayogedde byabadde bibi nangamba nedda saanyiize bambi era siina nakyembirowoozaako nze saanyiize nze kale kati nno ate nno okuwola ate vanira tetwamutundula vanira twamutundula mu bikuggu byaffe twamutundula twasiiba ffenna ku olwo era nasulayo kati laba butuuka ekiro banayo okumanya ebintu bizibu mu nsi muno butuuka ekiro omusajja akuba essimu kuba mubuuza gy'oli oli muli bulungi nti omuvubuka omulabako amugamba nti wuuno wano ndi naye mumpe mubuuzeeko ku ssimu kakati nno bannange ntya n'okukwata essimu mugamba ne mugira bwe nti mugamba gwe tumpa ssimu lwaki ngezako mugamba nti lwaki omusajja mugaye nti ndi wano nangamba kwata essimu yogera ne munno banange nina ekibuuzo okusinziira ku yambala engatto za S okusinziira ku byoyiseemu kakati gayi okusinziira ku byemuyisaamu azeemu omuwala awonye abakanye n'omuwala bazzeemu ne batundula vanira ali mu nnyumba gayi akubye essimu abuuzizza omuwala nti munno waali awo ko omuwala nti waali ko gayi mumpeeko mumpeeko kakati byembi bisekerwa gwe ebintu ebimu tubiseka kubanga engato tetuzambala ne zibanga zirimufe onagamba kati nkuba kafu halo awo tugenda okutandikira ekitundu eky'omukaaga enkya era tumaleyo love story eno nja kukola summary yange okusinziira bwe ntunuulira story eno kubanga ate ekitundu eky'omukaaga nakyo kishookinga nakyo kyewuunyisa tolaba nti wano watiisa weewuunyisa bannanga ate ekitundu kyo story neewunzika bubi kyenjala obbagambirawo saagala obeere surprised story eno tewunzika bulungi katumale ekitundu eky'omukaaga olunaku olw'enkya kitaffe okwagala weebale nnyo weebalire ddala oli mutukuvu bw'otwadde ekisookulira ebigambo bino bitiisa byesisiwaza bisesa naye birimu ebyokuyiga eri omuwala eri omulenzi eri omukyala eri omwami newankubadde olumu tugamba nti bakyala baffe bayenze abaami baffe bayenze naye era singa obuuza mu bantu bangi nti oli yayenze oli luddawa abamu ansa tetuzirina olumu tulaga jjala nga abafumbo ate olumu n'abavubuka ne bategendereza ne batanoonyereza tuwe omukisa okutegeera bino otukuume okufuna ekitundu eky'omukaaga byonna tubiyige
mu Kristo Yesu Mukama waffe tusabye and we all say amen. By not speaking, you don't get rid of the story. You don't. You just open up a silence which can be just as loud. Tulina bye tuyisemu mu bulamu nga ddala bisobola okubeera ekyokwiga eri abalala. Enjawulo nti olumu tetutera kubeera na mukisa okubatuukako. Olina story yo ng'owulira yandiwuliddwa abantu abalala. Love story oba ekyo kyoyisemu mu bulamu ng'owulira wandyagadde okugambako ensi. Tubuulire awo okukusanga tukufune. Obulamu bwo oba ekyo kyoyiseemu kyandibeera ekyokuyiga ekinene, okuwa essuubi, okulabula oba okutaasa omuntu omulala. Tell your story.